Ratiba y'omutuuze di mwana. Fight emerede nungi kubanga engeri gye neetegeseemu nale nsuubira omusajja ati namukubako naye naye abadde mulungi okitegeera nenzanye bulungi era abawagizi bange banyumiddwa fight so ABU target confirmed right about now tuli ranked number 10 bakontenda ku ABU so ate eri vacant tugikola tubeera number 1 Africa so Katonda atubeereremu tusobole okuzanya ABU tugikwate tagetigegire Miss PWFC. Latibu obwedda abawagizi ndowooza gwe tobawulira naye nze nga mbawulira nga bakubanja right obwedda right ogitereka nnyo lwaki? Right kyemudde ngitereka obwedda omukono guno nguggala nnyo obwedda omusajja awuuba nga singa njijjajjawo ayinza onkubakirako epaaki nekinkwata nengwakkewo so oba okuba musajja muno olekamu agakuzaayo okitegedde. Ekirala wabadde ekiseera wobadde ng'omutadde ku pressure omaze omukuba combination ate n'omuleka ke kugambyako nti oba okuba musajja muno olekamu agakuzaayo tulowooza nti obadde otulwisaawo. Banjagala munyumirwemukko abantu banyumirwemu balabe ku bikondo ebitalabika. Target ABU kubanga ngenda kwongeramu power okutegedde era ngenda kwogera ne promoter wange manager wange so mesinga nnyo ku power kubanga skills tuzirina ebintu ebisinga tubirina so tubuzaamu kitono nnyo amaanyi bagakola naye ate obwongo buzibu bwa kukola so ekibulamu kyekitini nnyo ate kyetulina kyekingi so Katonda nga ye mubeezi waffe ABU tugagikwata ne WBC tuginona njagala omugeraganyo tanooli wakamaliriza Omutanzania ono kyemulabyemu abadde mugezi ate okusinga kwoli kubanga nti ono abadde alabawo wakuba okitegedde naye ate oli yali azanya gafula laafu kyobulaba yanzanyisa bubi yankuba Edibert naye ono abadde azanya bulungi nga boxinga azanya boxing kale kutwaliza wamu.